Ab'ebyokwerinda abagenza okukwasisa amateeka mu kuziika obusobozi Desteo Bisaka kibaguddeko baludde okukiraba enkumi n'enkumi z'abakungu bazizeeye ku mukolo ogw'okuziika katonda waabwe ebyokwewala COVID-19 babigaanyi. Poliisi yayungudde basajja bayabawanvu n'abampi okwebulungula ekyalo Kapyemi mu disitulikiti y'e Kagadi ewali ettambiro ekkulu ery'abagoberezi ba Bisaka okutangira abantu okwetaba mu kumuziika. Ab'ebyokwerinda n'abakulira enzikiriza eno eya Faith of Unity basoose kulangirira nti abantu bibiri bokka be bakkirizibwa okwetaba mu kuziika katonda Bisaka era nga bano ebibiri basunsuddwa dda ne baweebwa n'ebbaluwa ezibakakasa. Zagenze okuwera ssaawa 5 ez'okunkya nga Kagadi yenna akwatiridde langi enjeru eyambalwa abantu abagoberera enzikiriza eno abagoberezi ba Bisaka okuva e Bule n'Ebweyi abaakedde Nawankyo okutambuza ebigere. Abamu bavudde Fort Portal abalala Mubende nga batambuza bigere okugenda okuziika katonda eyafudde. Embeera bw'esussa obw'omulamuzi ab'ebyokwerinda bawaliriziddwa okwesonyiwa abantu ne basigala ku kimu kyakubakubiriza bambale masiki. Desteo Bisaka taziikiddwa mu ntaana nga bwe kimanyiddwa. Ab'enzikiriza ye basazeewo bamutereka e Buteresi mu lubiri lwe Amatiribona lwe yazimba e Kapyemi okumpi n'akabuga k'e Muhoro mu disitulikiti y'e Kagadi era omulambo baasoose kugukaza. Entebe bulijjo okwatuula eteereddwa mu luggya era nga eno basizzaako n'emizindaalo okuliraana entebe eyo nga bwe balaamiriza nti katonda Bisaka tannafa omubiri gwe guvuddewo. Abakungubazi bakkiriziddwa okuyingira mu nnyumba okukuba eriiso evvannyuma ku muntu waabwe. Tewabadde kussaako musika era nga bano bagamba nti ow'obusobozi Bisaka gy'ali mulamu abakenga era nga ye yakkiriza nti yeewungulemu. Gavumenti ya Uganda ku mukolo guno ekiikiriddwa minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matiya Kasaija nga yeetisse obubaka bw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni era atuukidde mu nnyonyi nnamunkanga ey'amagye. Abagoberezi ba Bisaka amangu ago beesonzeemu amabugo ga nsimbi obukadde 92 ne baziwa bannamwandu 5 baalese ku nsi kuno zibayambeko ne bamulekwa. Mu mbeera eno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni ategeezezza nti Bisaka abadde entabiro nnyo ey'emirembe mu kitundu ekyo kubanga abadde tasosola mu bantu mu mawanga gaabwe mu nzikiriza zaabwe newankubadde endowooza z'eby'obufuzi. Museveni ategeezezza nti okufa kwa Bisaka kuleese eddibu ddene ennyo mu nzikiriza ya Faith of Unity n'eggwanga lyonna liviiriddwa omukulembeze ow'omuzinzi abadde akozesa ekirabo kye eky'omwoyo okuwonya n'okujjanjaba abantu. On behalf of my family, government, the NRM party, and the entire nation, I extend my heartfelt condolences and sympathies to the family, friends, followers of Oshoboze Bisaka. On passing on of Oshoboze Bisaka has robbed the faith of unity of a great religious leader who used his unique spiritual gifts to bestow healing, guidance and care to his followers. Museveni era asabye ab'enzikiriza ya Faith of Unity okusigala nga bakkakkamu n'okunywerera mu kukkiriza kwabwe ng'ategeeza nti Bisaka yakozesezza ekirabo Katonda kye yamuwa ng'omukulembeze w'eddiini okututumula empisa mu bantu n'obuntubulamu bagoberezi be. David Karubanga, minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti ayogedde ku Bisaka nti abadde musajja akkiririzibwamu abantu era abadde musajja alafubanira obumu n'emirembe mu kitundu ekyo nga tayawudde mu nzikiriza z'abantu wadde enjawukana mu mawanga gali mu Bunyoro. Omuheereza alinda akugizibwe nga musinza era nga mugoberezi w'enzikiriza ya Faith of Unity nga ye yasomye ekitundu n'ekiwandiiko ekyavudde mu booluganda lw'omugenzi Bisaka asabye abakkiriza era abagoberezi b'enzikiriza eno okusigala nga bakkakkamu era nga banywevu nga ategeeza nti Katonda waabwe tagenda kubalekerera newankubadde ng'avuddewo mu mubiri. Gavumenti ya Uganda yeeweze nti tegenda kukkiriza kacyankalana ak'engeri yonna kegamba nti kateekebwateekebwa abantu ab'enjawulo wakati w'omwezi ogwokubiri n'ogwokusatu. Gavumenti egambye nti yakwambalagana na bonna abakaalinamu omukono. Bino byogeddwa minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Judith Nabakooba bw'abadde asisinkanye bannamawulire mu yafeesi ze mu Kampala n'ategeeza nti baafunye oluvuuvumo nti waliwo abantu abaagala okwegugunga mu mwezi ogutandika enkya ogwokubiri n'ogwokusatu kye batagenda kukkiriza. Minisita Nabakooba era agambye nti baafunye amawulire agava mu bantu ab'enjawulo nti abantu bangi bali mu kutya olw'embeera eteri nnungi mu eggwanga lino we ligenda n'agamba nti kikolebwa abaagala okutabangula eggwanga.
abamu ku basinze okutiisibwatiisibwa okusinziira ku minisita Nabakooba mulimu abagoba b'emmotoka omuli ne takisi ne bbaasi ezisaabaza abantu wamu n'abalala abagambibwa nti balagiddwa okwesonyiwa enguudo mu biseera bino ebiddako. Minisita n'agamba nti ab'ebyokwerinda baakubeera bulindaala ku nguudo ezo okwaŋŋanga embeera yonna. Ebyo nga biri bityo obunkenke bweyongedde mu disitulikiti y'e Mubende ku ttendekero erya Mubende National Teachers College. Ab'ebyokwerinda bateevuunyanga Munyeera ng'abavubuka beetekerateekera okulonda omubaka waabwe anaakiikirira abavubuka ba Buganda mu paalamenti y'eggwanga. Embeera eno ezzeewo oluvannyuma lw'akakiiko ak'ebyokulonda okujja mu lwokaano munnakibiina kya National Unity Platform Moses Kasule. Ekyaya leero akakiiko ak'ebyokulonda kalangiridde nti Moses Kasule takyasobola kwesimbawo era olwo olwokaano lusigaddemu abantu okuli Ivan Bwowe, Alvin Semambya, Mike Katongole, Agnes Kirabo w'NRM, Abdukarim Ziritwawula ne Simon Senyonga. Mu kiseera kino abalonzi bamaze okukakasibwa akakiiko ak'ebyokulonda kyokka wabaddewo ovaawo mpitewo ng'abalonzi baweebwa ensimbi emitwalo 15 ez'ensako ezikiviiriddeko n'omu ku beesimbyewo Ivan Bowo okutaputa amateeka ensimbi ne zongezebwako. Abalonzi okuva mu bibuga ne disitulikiti 27 eza Buganda abawerera ddala 1,115 be bagenda okwetaba mu kulonda kuno. Mu kiseera kino enteesaganya wakati w'abeesimbyewo Simon Senyonga, Abdukarim Ziritwawula ne munna NRM Agnes Kirabo zigenda mu maaso okukkaanya ku muntu omu gwe bagenda okuleka mu lwokaano nga era gwe basinze okusongamu olunwe nti yayinza okusigala mu lwokaano ye munna NRM Agnes Kirabo. Akalulu kano kakuba olunaku lw'enkya. Ekitongole eky'obwannakyewa kiteekeddwa okulaga embalirira yaakyo ey'ensimbi nga munnamateeka Dr. Kasozi Kagezi Nathan bw'annyonnyola. Kasita kiba nga kitambuza emirimu kiina okuwa embalirira oba ensaasaanya yaakyo eri District Development Committee oba akakiiko ka disitulikiti akavunaanyizibwa ku by'enkulaakulana. Kasita oba ng'ekibiina ekyo kyaweebwa ebbaluwa okutambuza emirimu gyakyo okumala ebbanga eggere, ekibiina ekyo kirina okugenda ku disitulikiti ne kiwaayo engeri gye kiyingizaamu ssente era ssente mmeka ze kiyina era district committee eyo nesobola okuba ng'emanya entambuza y'emirimu eri ekibiina ekyo ekitambuliza emirimu mu district eyo. Amasasi n'omuko ogubalagala binyoose mu tawuni kanso y'e Wakiso. Poliisi bwebadde egobagana n'abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform abadde basaggula obuwagizi mu bannaabwe. Bana NUP bano babadde batambulira ku bimotoka ebiriko emizindaalo egikunga abantu okwetaba mu kulonda okunaabaawo ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri. Poliisi gye evudde n'ebawalabanya ng'egamba nti batangira kukuŋŋaanya bantu. Abawagizi ba NUP batubulidde nti poliisi bagobye okuviira ddala e Kayunga nga buli we bayita tebaganya kwogera n'abatuuze. Kana kalusi kalabanga tebatukkiriza batukubye tiyagaaso bada batugoba emmotoka ezimu zigudde n'ebigo abantu bagudde era bamu bali ku bisago n'amasasi ne bagakubireyo wansi eyo mu Kaboga naye lwakubanga ffe ebifo tubimanyi amakubo tugamanyi tudduso bada batugoba okuva e Kayunga. Mu Wakiso wano bannawakiso batumazeeko eddembe lyaffe ffe abantu ab'opozisoni abantu abali mu pate endala abali mu buyinza bakuba laale paka sawa 3 ez'ekiro naye ffe laala abannuupu batugamba ku sawa 9 laale zikomye. Poliisi tetesonyiwa naye tuleka naffe tukuba laale ffe tuli b'opozisoni n'ab'opozisoni batumazeeko emirimu bwe tuddanga batukwata. Omu ku beesimbyewo ku bwassentebe bwa tawuni kansi eno nga wa kibiina kya NUP Simon Nsobya Ssetimba alumiriza poliisi okwagala okumugombamu obwala ku ssaawa envannyuma ng'emuvunaana okukuŋŋaanya abantu. Basanze tukola tuli mu kampeyini ennaku zaffe ezisembayo batukubye tiyagaasi abaana babakubye emmotoka basanze ziri mu layini zitambula n'ebizinesi zonna tiyagaasi n'abafeesa tiyagaasi. Mirembe gyonna bagitumazeeko bannaffe bali mu kuba kampeyini emisana tuku budde bwonna bakola n'ekiro paka ssaawa 3 abakola kampeyini naye ffe batulemesezza okukola. Emmotoka yange bagiwambadde eri ku poliisi eyalikoze kampeyini naye nezino zempangisa nazo bantu batetuse okunnemu okuzimpa era bazikubamu tiyagaasi zonna. Wabula poliisi mu kitundu kino ekyagaanye okubaako kyeyogera ku mbeera ebaddewo. Abantu abalala 46 bazuuliddwamu olumbulege olwa COVID-19 mu Uganda era bano be bamu ku bantu 2235 abaakebereddwa olunaku lw'eggulo. Kaakano omuwendo gw'abakazuulibwamu COVID-19 gutuuse ku bantu 39,579.
Mu district ya Kampala bazudde abalwadde ba COVID-19 34, ejinja 3, Mubende ne Tororo 2 ate Iganga Sereretere ku Kamuli ne Kyankwanzi bazuddeyo mulwadde omu. Ministry ebyobulamu egamba nti abantu 1,419 bakajjanjabwa ne basuuka ate abantu 324 be bakafa. Omutendesi wa tiimu y'eggwanga ey'abazannyi abatasuuka myaka 2 eya Uganda Hippos Mole Ebyekwaso alangiridde tiimu y'abazannyi 25 ku bazannyi 37 babadde mu nkambi abagenda okwetaba mu mpaka za AFCON Under 20 mini tournament ezigenda okubeera e Tanzania mu kibuga Dar es Salaam. Empaka zino zigenda kwetabamu ensi 3 okuli abategesi aba Tanzania, Namibia ne Uganda. Era nga za kubeerawo okuvanga ennaku z'omwezi 2 okutuusa nga 9 omwezi ogwokubiri nga tiimu eno esitula enkya ku makya ku ssaawa 2 okwolekera Tanzania. Empaka zino zigendereddwamu okuyambako tiimu eno okweteekerateekera bulungi empaka za Africa Cup of Nations Under 20 ezinabeera mu nsi ya Mauritania okuva nga 14 February okutuuka nga 7 Maachi, era tiimu yakuyita butereevu okuva e Tanzania okugenda mu Mauritania. Abamu ku bazannyi abagenda ne tiimu eno kuliko Kizito Gavin owa Villa Jogo Salongo, Semakula Kenneth owa Busoga United, Abdulaziz Kayondo wa Vipers, Stephen Serwaddo wa KCCA, Ivan Bogero wa Proline, Sali Alpha wa Proline, wamu ne Senyonjo Samuel wa KCCA n'abalala. Uganda Hippos mu mpaka za AFCON Under 20 eri mu kibinja A ne Mozambique, Cameroon n'abategesa ba Mauritania. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Embeera yadduka mu bibuga bya Russia byonna, abeekalakaasi 10 balwanagana n'ab'ebyokwerinda bawakanya ekyokukwata akulira oludda oluvuganya gavumenti Alexei Navalny. Okuva ku makya poliisi yeezoba n'abeekalakaasa bali mu mitwalo n'emitwalo, era bugenza okuziba nga abeekalakaasa basukka mu 4,000 bakwatiddwa ne baggalirwa, naye nga poliisi esena ku nnyanja. Alexei Navalny yakwatibwa amangu ddala nga yakatonya ku kisaawe ky'ennyonyi ng'ava mu Bugirimaani okujjanjabwa n'okulongoosebwamu obutwa obwamukubwa nga kigambibwa nti olukoola okumuwa obutwa gavumenti yalulimu butereevu. Ab'obuyinza mu nsi ya Russia bagamba nti poliisi terina nsobi gye yakoze okukwata omukulu oyo okumuggalira kubanga yali aludde okweyanjulako poliisi ku misango gy'okulya enguzi egyamuggulwako gavumenti, wabula abeekalakaasi bagamba nti ku luno gavumenti esanze balaba.